Oh yes, basically mpola tukaniza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanyane Dovos Pampton Tambi Chimso Namonu Chiboya Max Sudi Jr. Finally, big size extra large Bawazwena Uncle Osari Moses aka Bebe Cool amaze okuba nti ajjayo omuyimbi omuNigeria Omale kogatane Thames mpola mukomera era nga wetogera bano bali abutaala bingi ebibaddewo byetugenda okuba nti kutuusaako so nolwekyo sikatira kalira okalira osobola okuba nti ofuna information mpola nga bwe twabagamba nti wano tetuleeta palapasa tumala okuba nti tupakka n'ebigambo twasalawo okuba nti oba oliawo tulindako ebimu okubisiba n'okuba nti tubikuleetera tusobole okuba nti tulondoola buli kimu nga bwe kirina okuba nti kitambula ensonga lwaki totuwulira mu bino na biri twasalawo okuba nti oba oliawo tutuula ne tukusengejera amawulire golina okuba nti owulira olunaku lwaleero munzikirize ntumireko bakyali bange bonna abali mu nsi ez'enjawulo sijja kumenya wano ne wali naye nga bakyali bange mwenna abali e London mbatumiddeko, that is UK mbatumiddeko, United Kingdom bakyali bange abali mu United States of America mbatumiddeko, bambi big up on yourself bakyali bange abali e Sweden namwe mbatumiddeko, Netherlands kogata ne Norway waliwo bakyali bange abangamba nti kwe bali musaidizeeyo bakyali bange abali e Turkey big up Istanbul city mbatumiddeko mpola namwe bakyali bange abali e Dubai, yes United Arab Emirates, Saudi Arabia bakyali bange abali e Qatar, Oman ne mu nsi endala mwenna mbatumiddeko mwebale kuba nti mwekomera wano mwebale kuba nti mujja mpola ano mujja gamba nti lwaki atumira abali ebunaayira bokka namwe abali mu Africa ng'oli South Africa ng'oli Nigeria ng'oli Rwanda ng'oli Kenya ng'oli Tanzania, yes ng'oli Morocco ng'oli Ivory Coast ng'oli Senegal, yes ng'oli Lesotho nkutumiddeko mune Uganda ng'oli Zambia nkutumiddeko, big up on yourself mwebale kuba nti otambula naffe mpola munzikirize ngende ku Bawazwena. Now tubadde mu Uganda nga tulina olutalo olugenda mu maaso olw'abayimbi ba Uganda kogatta n'omuyimbi n'abayimbi bibakutte mpola kyanaku nnyo nti omuyimbi omupya ate nga muto omuNigeria amanyikiddwa nga Omale, Mr Infinity putitini yes mpola omuvubuka oyo y'omu ku bavubuka nze abakyasinze okuba nti banyimbira bulungi y'omu ku bavubuka abalina bright future mu African music industry y'omu ku bavubuka oba oliawo abatandise okuba nti bateeka Africa ku bunkenke. Omuvubuka oyo lwali olunaku lwakuna yasobola okuba nti ayingira mu Uganda mpola era nga wano nno mu kuyingira mu Uganda yagenda mu maaso n'okuba nti asabibwa kampani ezimu okuba nti ajja wano asanyuse abantu ku kapate akaali katekeddwa yes ku Speak Resort wali eri emunyonyo mpola ku yes hotel ya Sudil mpola omusajja mukulu ono yasobola okuba nti ajje Kampala ne 10 yes that time mpola omuwala oyo omu ku bato abakyasinze okuba nga bayimba mpola Nigeria basobola okuba nti bastepinga mu era bagenda mu maaso n'okuba nti basanyusa abantu mu nnaku ezo. Saturday evening ebifaananyi byavaayo nga bano nno concert oba party efuuse concert era nga twalabira ddala bannayuganda abakuba party wano ne wali Omale yakuba abantu omuziki era nga exactly nga tamanyi bigenda mu maaso mu ggwanga yakwata ebifaananyi bino n'atandika okuba nti abisharinga ku Instagram. Abayimbi Uganda abalina emitima egyefutwa batandika okuba nti bakuba Omale emisumaali njogera ku muyimbi nga yes Joe Steady ndaba bangi muli mu kuvuma Sindi naye nga Joe Steady bw'otunulira abafeefe busi bw'otunulira abayimbi ab'enjawulo be bagenda mu maaso n'okuba nti batandika ekintu kino era nga revolution yali ku Instagram mpola mu kuswala obutiitiizi n'enkolwa abayimbi ba wano bagenda mu maaso n'okuba nti bakubira abakulu mu government kugata ne police mpola kituufu music industry Uganda bajigala wera omuyimbi atali suppose kuba nti performinga kubanga bagamba nti waliyo kye bayita COVID-19 kituufu gyali era nga ebivulu bagenda mu maaso n'okuba nti babiwera naye ng'ate political rallies zikyagenda mu maaso wembuliriza government nti tuli ku kibannange yes so mukuba nti byonna byapeninga Omale
lwabadde Sunday yabadde Sunday yasobodde okuba nti akwatibwa polisi ye Uganda n'aba nti atwalibwa mu kkomera yes ng'afuna nnyo okuba nti obaoliawo yajemera amateeka ga president n'okuba nti obaoliawo bagezaako okuba nti basaasaanya ekirwadde kya COVID-19 ne bapromota abamu babakwata. Abanigeria bagenda mu maaso n'okuba nti badimandinga Free Omale ku Instagram kugatta Twitter era nga wabadde olutalo wakati w'Abanauganda yes n'Abanigeria. Nalabye omuyimbi amanyikiddwa nga Davido ng'ayingira Bebe Cool bubi nnyo ng'amuvuma. Lubadde olunaku yes Bebe Cool yasobodde okuba nti byonna abiraba era nga Bebe yasobodde okuba nti akwatagana ne Uganda Police aba prison kwogata ne judge okuba nti bamakinga sure omwana ono omuto agenda mu maaso n'okuba nti ateebwa. We twogerera Bebe Cool yamaze n'akkiriziganya n'abapoliisi kwogata ne judge n'ekitongole kya prison era omukulu ono bagenze mu maaso n'okuba nti bata omuyimbi amanyikiddwa nga Omale ne kwogata n'omukyala amanyikiddwa nga Time. Now mukuba nti babatadde bingi ebyogeddwa yes bingi ebyogeddwa naye nga Bebe Cool agenze mu maaso n'okugamba nti agenze mu maaso n'agamba nti yes abayimbi abakwatibwa tebalina musango kubanga babaleeta kusasula kuyimba era nga tebalina buzibu bwonna. Nsuubira kyekiseera okuba nti oba oliawo Bannayuganda batandika okuba nti basitandinga ku bigambo byabwe. However much Abanigeria bagenze mu maaso n'okuba nti batukuba n'otuvuma tekitandika kuba nti kitulaga nti tuli batiitizi okwenkanaawo. Ndabye abayimbi Abannayuganda especially abato n'abantu Bannayuganda nga batandika okuba nti batiitira Abanigeria. Abanigeria be batufunamu ffe tetubafunamu era nga tetulina kye batufunamu. Bw'otunuulira industry ya Nigeria n'eya Uganda bayimbi be Uganda mu myaka 2 oba 25 tebawera Bannayuganda 10 abali bagenze mu Nigeria okuba nti baperforminga. Kyokka nga ate Abanigeria buli mwaka babeera wano tuleeta Abanigeria basuuka 4 kikulaga nti obaoliawo Nigeria etwetaaga n'okusinga bwe tugyetaaga. So n'olwekyo bwegenda mu maaso n'okuba nti tetumanyira n'okutandika okuba nti tusinisa ebinnyo ngamba nti kiba kikyamu era nga kwene ensonga ngenda kuba nti mpagira Bebe Cool. Now gwe Munnayuganda ali eyo tokwatibwanga obusiru nolowooza nti Uganda nti olifuuka omuntu wansi ddala. Ndabeka grenade official mu busiru bwako nga kagamba nti bwe bata Omale kajja kuva mu Uganda simanya kagendewa kafune asylum tekalikomawo mu Uganda. Boy nyoka ali eri Masaka ali wano lwaki tofunira nyoka aseera munagenda jagenda nno sogera we just example like mulekera okulooking for public attention nebiteetagisa grenade ye Uganda oli mwana muto obodi ekikusumbwa butasoma but you have to learn engeri gye ba reactingamu ku such issues. You Uganda no kubeera first then ebirala ne bijja mu maaso. You never be a Nigerian. You don't be a wannabe bro. Tofugoma bufugoma ebintu bya kisiro olw'okuba oyagala public attention. Uganda is Uganda. Uganda first. Tewali muntu munene mu Uganda. Naabwe mulowooza nti banene si banene. Uganda nene ku buli omu. Uganda nene ku Male, nene ku Museveni, nene ku Bobi Wine, nene ku Bebe Cool. This is Uganda. Uganda as a country yakabi y'amaanyi ku buli muntu yenna. Olwaleero gw'osobola ogirekawo Uganda erisigalawo paka. So n'olwekyo mulekerawo kuba nti mumanyira ate mulowooze nti ensi yaffe tuli nafu nnyo, ensi yaffe eriyuzire singa bwe mwagala okiraga. Ensi yaffe y'amaanyi yakabi. Mulekerawo kutandika okuba nti musuusuubya abagwira ne mubaleetawo ne mutandika okutumanyira. I wonder generation etandika okuba nti esudi y'Abanigeria, esudi y'Abazungu, esudi y'awa nga tosobola kusudira kintu kivawo. That is being bogus. However much waliwo ebintu ebitagenda bulungi mu Uganda tekiteetagisa mu Uganda nsi simanya biki Uganda yakabi. Ekyo njagala okimanye era buli omu ajja wano Uganda tayagala kuvaayo ensonga lwaki ba Wizkid bajja wano ne basaba kosa ez'enjawulo gya ensonga lwaki ba Yemi Alade bajja wano ensonga lwaki n'Abazungu bajja wano. Mulekerawo tumanyiira ate mulowooze mu Uganda si yakabi. So n'olwekyo grenade official kendeeza kimwakyo ekyo bw'oba oyogera
talk sense, stop uttering bogus things. Yes, byebyo. Bebe Cool amaze final najjayo musajja mukulu amanyikiddwa nga Omale era nga Omale wetwogera beteekateeka kuba nti yes bagenda Nigeria mukwasiza embase ya Nigeria era nga ateekateeka kuba nti adayo mu Nigeria mpola mpola. Bino nno byatuuka ku Palace South Africa bannayuganda mwatandika okuba nti mwasama nga bamaze okuba nti bakuba munnayuganda munnammwe naye bannayuganda muli basiru bannange tuli basiru nnyo. South Africa, no one could even stand with Pius. Buli omu yamuvaamu n'ebisitone ne bitandika. Abanigeria bakulaze solidarity nti n'omuyimbi waabwe avuddeyo. So n'olwekyo bannayuganda we have to learn before kuba to criticizing. Amanyi mwagala nnyo okwogera abamanyi n'abatamanyi. So n'olwekyo obanga oyogera making sure oyogera by'omanyi. Atamanyi sirikako bw'osirikako tojja kufa. Si kyateeka nti olina kwogera buli ku kintu ekigwawo. Oshegera kyotamanyi kireke abakimanyi bakyogereko obanga tokimanyi sirika ojja kuswala ojja kufuuka musiru.